Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwaleero njagadde mbabuulire ebintu 10 by'osobola okulaba n'omanya nti ogenda kufiirwa. Osobola okufiirwa omuntu wo, muganda wo, sengawo, kojjaawo, omuntu yenna ow'enjawulo naye ng'akukwatako. Singa olaba bino ebintu bw'obiraba mu mbeera gye ngenda okubuulira olina okukimanya nti ogenda kufiirwa. Bye bino biwulirize, ngenda kubikubuulira bubuulizi. Ekisooka, ensekere. Ensekere z'omungoye simanyi oba muzimanyi. Ensekere z'omungoye zibika ebiseera ebisinga singa zijja ku mubiri gwo oba ku lugoye lwo obeera otunula n'olaba ensekere. Ensekere eyo ebeera nga ya kitakataka, tefaanana nga ziri. Jjukira ziri ziba za bbulaaka gulegule ziri ezibeera mu nviiri, naye n'ensekere y'omungoye ebeera ebika ebeera ya kitakataka. N'olwekyo ensekere z'omungoye mbi nnyo. Singa zikulumba tezibeera nnyingi, esobola okubeera emu, bbiri, ssatu bwe zityo. Ebiseera ebisinga ebeera ebika. Bw'ogiraba omanye ogenda kufiirwa, ate obeera ogenda kufiirwa muntu yennyini akukwatako omukulu. Ekirala ekyokubiri ky'osobola okulaba n'omanya nti ogenda kufiirwa, enkukunyi. Enkukunyi ezo simanyi oba muzimanyi, nazo zitera otulumba mu nnyumba ne zibeera mu bikunta. Zibeera nnyo mu bikunta, mu blanketi, mu mifaliso egyo emikaddekadde. N'olwekyo waliwo enkukunyi ekulumba n'omanya nti ogenda kufiirwa. Enkukunyi ezo tezibeera nnyingi, obeera otudde awo osobola ogiraba ku mwana wo oba ku muntu gw'olinako oluganda, oba n'ogiraba gwe kennyini ng'ekuli ku lugoye. Ebiseera ebisinga obeera ogenda kufiirwa. Era ezo enkukunyi tezifaanana nga ziri. Zino ziba za kitakataka, ziba za njawulo ku ziri. Zino ezibeera zibika tezibeera nnyingi, ebeera emu, bbiri, ssatu bwe zityo. Ejja ku lugoye lwo n'ogiraba n'ebuuka, osobola okugitta oba n'ekulema. Enkukunyi eyo nazo zibeera zibika. N'ekirala ku nkukunyi, singa enkukunyi zibalumba ewaka era nazo teziba nnungi, ezo zibeera mu bikunta, zibeera zibakungula. Ekyokusatu, namunyenye. Ne namunyenye naye abika. Namunyenye kiba kiwuka. Ebiseera ebisinga abantu bawoza nnyo nti kiba kinoonya kitangaala. Nedda, namunyenye oyo asobola okunoonya ekitangaala nga takweraze, naye buli waakweraga ebiseera ebisinga abeera akubikira. Osobola okubeera ng'otudde ebweru awo n'agwa mu magulu go n'omulaba. Gwe kasita omulaba kimanye nti ogenda kufiirwa omuntu akukwatako oba abakwatako. Asobola okujja ku lubalaza ebweru n'omulaba, oba n'ayingira mu nnyumba n'okukaaba n'akaaba, osobole okumulaba. Ne namunyenye naye abikira ddala ddala. Bw'omulaba kimanye nti obeera ogenda kufiirwa. Ekyokuna, akanyenyenkule. N'akanyenyenkule nako kabika, naddala ako akanyenyenkule aka bbulaaka. Singa kayingira mu nnyumba ne katandika okukaabira mu nnyumba n'okalaba ne kakweraga, akanyenyenkule. Akanyenyenkule nako kabika, kabikira ddala nno. Obeera ojja kufiirwa, naddala ka aka bbulaaka. Singa okalaba mu nnyumba n'okaaba nga kakaaba, nako kabikira ddala bulungi nnyo. Ekyokutaano, sigga. Ne sigga naye abika. Sigga oyo kiba kiwuka, kiba n'obugulu nga bungi nnyo nnyo. Kisobola okutambula nga kisiiyiza nga kikaaba, era nakyo kibika singa kiyingira mu nnyumba. Waakweraga, singa akweraga naye abeera akubikira, abeera abikira ddala n'omuntu abakukwatako abajja kufa. Ekyomukaaga, kkapa. Ne kakkapa ako koolaba nako kabika. Kkapa eno ekaaba mu nkaaba, esobola okukaaba ng'omwana omuto. Ate ekirala, ekaabira ku mulyango. Ekaabira ku mulyango, oba esobola okuyingira n'ekaabira mu nnyumba. Ebeera ebikira ddala bulungi nnyo kkapa, obeera ojja kufiirwa. Ekirala, n'embwa. N'embwa ezo nazo zibika. Embwa esobola okuwoowoola ekiro. Embwa esobola okukaaba mu nkaaba eyo etali ya bulijjo, n'eremerawo ng'ekaabira ku mulyango. Ebiseera ebisinga n'embwa ezo nazo zibika. Waliwo ekinyonyi kye bayita ekiwuugulu, tukiyita kiwuugulu. Ekiwuugulu ekyo oba ekinyonyi ekyo mu ffeesi kifaananamu kkapa. Biba bya bbulaaka, white, birina kkala ez'enjawulo, tebirabikalabika nnyo. We kiba kikaaba kigamba gu 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 gu. Ebiseera ebisinga n'ekyo ekinyonyi oba ekiwuugulu ekyo tukiyita kiwuugulu, kibika. Kibikira ddala nno, obeera ogenda kufiirwa ebya ddala. Singa kijja ku nnyumba yo oba omuti oguliraanye ennyumba yo ne kikaaba, obeera ogenda kufiirwa. Ekyamazima, singa ekiwuugulu kikaabira ku nnyumba yo obeera ogenda kufiirwa bulungi nnyo.
era weeteekanga bwetesiteesi. Ekirala enjiibwa, n'enjiibwa naye ebika oba zibika. Enjiibwa ezibika esobola okujja n'egwa mu mulyango n'ekaaba mu mulyango gwo, oba n'eyimirira mu ddirisa oliba nga liggule n'ekaabira mu ddirisa ng'etunudde mu nnyumba. Ebeera ebika, obeera ogenda kufiirwa omuntu omukulu. Enjiibwa ebikira ddala, ekikulu kya byonna olina gyetegereza bwetegereza, naye ng'enjiibwa ebikira ddala bulungi nnyo. Ekinyonyi ekirala ekibika bagiyita enkwale, n'enkwale naye ebikira ddala bulungi. Enkwale eno ebika etya? Singa ejja n'egwa mu luggya lwo oba n'egwa mu mulyango n'eremerawo, ebiseera ebisinga ebeera ekubikira, obeera ogenda kufiirwa omuntu omukulu. Enkwale naye ebikira ddala bulungi. Ekyo oba olaba babutugananga n'obutuleeta ewaka. Enjiibwa tesala mu luggya, si kirungi gisaza mu luggya. Enjiibwa eyo kaba kanyonyi kaliibwa nga naye kabi nnyo nnyo. Singa keereeta ne kagwa mu luggya oba ne kagwa ku mulyango gw'ennyumba emmanju oba miryango, obeera ogenda kufiirwa, muba mugenda kufiirwa omuntu omukulu. Byebyo bye njagadde okubeera nga mbabuuliddeyo ebintu 10 ebibika by'osobola okulaba n'omanya nti ogenda kufiirwa. Kyekyo kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.